Abavuzi ba boda boda abakozesa ekika kya pikipiki eza Spiro nga zeeyambisa amasanyalaze okutambula amakya ga leero bakedde ku station y'e Mengo bwe bakyusiza battery esangibwa mu Kisenyi ku nkingiza y'ekibuga Kampala nga beemulugunya olw'empeereza ey'ekibogwe mu kitongole. Otuukidde tusanze aba boda boda abasobera ddala 20 nga bakonkomalidde awo nga baagala okukyusa battery oba liyita eryanda eritambuza pikipiki. Bano balutegeezezza nti okuva ku Monday ya wiiki eno ebyokukola babiviirako ddala kubanga amasannyalaze gabadde tegabeerako mu kitundu kino kyokka ng'ate yo kampuni egenda mu maaso n'okubasolooza. Balemereddwa okukola ebintu mu butuufu bwabyo nga ebirina okuba. Nze mpulira obusungu n'ennaku okuleeta bizinesi naye nga tebagyalenjinze bulungi. Ekisingira ddala otuluma kyekyo. N'ekirala batulowoozeeko balekerawo otujooga. Kukwano kutujooga kwennyini tusobola okufuna pikipiki endala ne tubaawo kitegeera tuwulira obulumi obw'ekika ekya waggulu. Tetukooye okututeekanga wano ne tubeera wano mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Kyokka nga te olumala ne batugamba mu ssente bazeetaaga mu budde tubikooye. Ani wesi tugenda tukwata epiki yawe tuyibateera awo. Bano abadde batasalikako musale bongedde balutegeeza nti epikipiki bazibaseera okukamala okamaze kubanga olunaku babasaba siringi 1,100. Ate bwe kituuka ku kya battery balutegeeza nti basoloozebwa siringi wakati wa $800 n'akasaavu osobola okukyusa battery emu okuwaamu endala. Tuzivugira mu bulumi tubasasula ssente nnyingi kuba eyo piki ogiraba batugamba ya $1,100 naye nze nkozesa battery 3 olunaku ku 4 kanaana kasanvu ze ssente mmeka. Ekitegeera kati ate bodda mu budde bwaffe obw'okukola n'oggyako network olw'okuba manyi Bobi Wine ali nateete tujja kuvuga piki tumugoberere. Ffe ebyo tetubimanyi ffe mutuleke muffe kye twagala kimu mpeereza. Okitegeera mutuwe baatule temutubuulira oba mulimu ebyammwe ebyobufuzi timutulemesa genda wagundi oba wagundi n'ebigere tubitambuza bwe tuba tusazeewo okugoberera Bobi Wine. Naye ffe twagala piki zaffe mutuwe baatule ebyo ebyammwe ebyobufuzi tebitukwatako mu bizinensi yaffe abaana baffe enjala ebalo. Bano beekubidde omulanga mu bakulira kampuni eno nti bwe kiba kisoboka babakolereyo ku batteries ez'amaanyi okusinga ku zino ne bwe ziba zikubisaamu emirundi ng'ebiri. Tubadde tusaba oba waliwo enkola neesobola okukolebwa oba mutuwa battery 10 imini 2 mutuwe battery ng'emalayo. Naye kakati battery mutusaba ssente piki bazipaakinze abaana baziresewo bagenze kyokka tetukola tulinda muliri tetumanyi kiddako emirimu gitudde bakasitoma batanze otugoba piki olugibweko wano nawali piki negwako omuliro bw'ojja ku parking ku swampu omalawo essaawa 3 olinda battery. Bane mutuyambe mutubanja sente tugenda kuzijjawa twali tumanyi gavumenti etuyambye piki zibadde nnungi naye ekizibu kya battery. Tubasaba mutuyambe ekizibu kino kati tuli mu parking tumazewo essaawa 3. Tugezezzaako okunoonya ku bekikwatako mu kampuni eno naye bwe tetusobodde kubafuna kuba amasimu gaabwe gabadde tegaliiko. Segirinya Dennis yakusekidde eggulire lino ku lwa MRU TV. Bannaye mutuyambe lwebwe tulina ssente ate mwagala ssente mu ofiisi.